Jangwa ne wa town clerk ogitulage bakuteke ku list ya tuyanza nyo tuyanzenge RDC omusabuno twebaza mwenna abasobodde okujja mu bbalaza eno okwogera ebibaluma sabo RDC ne maama mbabazisaako n'abakungu abalala erinnya nze Waswa Beeka nga ndi munnamawulire nga nkola n'ekitongole kya New Vision. Sabo RDC ne ttiimu yo ng'abamawulire b'Egombe tulina obulumi bwe buubuno. Waliwo abantu bwe twagala batulage olunaku olwaleero abagamba nti baafuna ssente mu linnya lya bannamawulire b'Egombe. RDC ez'emyoga. RDC buli wegitambula wonna batugamba bannamawulire b'Egombe mwafuna ssente. RDC nesitula nze kennyini nga ndaba ebigambo bisusse buli atusanga atugamba twafuna ssente. Nze kennyini nesituka ne ngenda e Nansana n'ennumba okunoonyereza abaani abaafuna ssente ezo mmanye be baani. Ekyamazima natukira mu ofiisi ya batambuza niyo kakana nga ntuuse mu ofiisi ya mwami Sserubiri ndoza oyo wa finance Nansana nengezaako omunnyonnyola ne mugamba baani bannamawulire be mutugamba abaafuna ssente z'emyoga abaayita mu kibiina kya bannamawulire b'Egombe. Amazima nga Katonda mugulu ng'atya Katonda yaŋŋaana okumbulira amannya yaŋŋaana okumbulira gye basangibwa mwami Sserubiri. Waali yaŋŋamba kyeyankolera ekyali ekitono kumpa nnamba ya ssimu naye nga kyengenza ekikoze ki era nenvaayo naye kyetwagala kumanya baani abaafuna ssente z'abannamawulire b'Egombe era bakola mu midiya ki kuba bannamawulire b'Egombe twemanyi. Salongo wetegeke ajje abatulage nti ono esente be ono oyo waali Mayor Gombe Division ninako katono mukadde waffe Clark ne bakozi bannanga ba gavumenti bannagombe bamama ne bataata musiimu kyolwaleero nesiimye okubaako nammwe ettuntu ly'olwaleero wano. Linnya lyange nze Saalongo Sserubiri Samuel ndi commercial officer. Tutunuulira bya butale bya nkulaakulana bulambuzi myoga PDM mu kitundu kino. Mutabani wange Waswa abuuzizza ekibuuzo ku myoga gya bannamawulire nti bannamawulire baba batya emyoga gyabwe. Nsooka okusomesa mu ddakiika ng'emu bbiri. tusomesa wabula tubuulire samale ya Town Clerk agenda kubiyitamu. Yes. Akatono ennyo ke kano Waswa ke yabuuzizza. Ssente zaabwe baazifuna oba nedda? Emyoga gy'Egombe gy'abamawulire abazifunamu be baliwa oba abaazifuna zajja $1,300,000 rawundi eyasooka. Wabula yagambye bo beemanyi ng'ab'Egombe bannamawulire naye mu nteekateeka y'emyoga munnamawulire aviira ddala ku kyalo ne ku kkanisa ne ku muzikiti kasita oba ng'olina eggulire lyonna ly'ogaba. Bwe nali naakayingira mu kitundu kino nasangawo abaali ab'emyoga gy'amawulire era ku abo abaaganyulwamu katugende mu maaso. Ate Sede si wange ali mu community. Kyeŋŋamba waliwo zino ssente zeyongera ezo tetusobola bongera. Lwaki? Twetaaga obukulembeze obupya. Abamu abaasooka okulabika twabagoba bwe mujja 8 nga teteeka liŋŋamba 3 mu 5 sikukkiriza. Twabagoba abo. So bwe tweyongera mu maaso okutwaliza wamu ku nteekateeka y'emyoga tufunyemu okusoomoozebwa kwe kuno wammanga. Abamu be twawa ku ssente zaffe ez'emyoga bagamba muzeeyi yali aboozaako nnaku bakyagaanye okusasula. Kale basabo ne bannyabo ono wawe twatuuka yankyalirako ko mu ofiisi e Nansana ne munnyonnyolamu ku kya bwe tukola emyoga bw'oba onooganyulwa mu myoga. Omwoga gw'abamawulire abaawo wano benjogerako ne tusaba
twanguye emirimu twagambye twazze kukola ki twazze kunaaba kutukula Saalongo abantu bewawa emyoga si be b'amawulire ba Gombe division abatuufu si be bannamawulire abaki bannamawulire abatuufu be tulina muno baana nzaalwa ya muno buli omu abakola ki wabula bannakigwanizi bagenda ne beetuuma kye batakola ki bannamawulire abatuufu fe tukola ki n'olwekyo Saalongo nkusaba otegeeza abannamawulire bano baddamu beeteeketeeke bulungi aba Gombe division mulabe nga nabo bafuna ssente. Oweekitiibwa Nayanze nga ndi wamu ne mmeeya waffe rekodi tubayite kubanga n'ebisanja byaggwako abamu tuze tukyusa emyogo egy'enjawulo. Bali bwe babaayo batuwe ssente zaffe bazizze oba tubakwate. Bano bakole omwuga gwabwe ng'abamawulire bafune ssente. Waswa si kyekyo. RDC nze ekibuuzo ekyange bannamawulire lwaki abakweka be baliwa ekyamazima emirundi mingi tuzze twogezeganya bannamawulire b'eggombe be baliwa abaafuna ssente nga beeyita mu kibiina ky'eggombe be baliwa mwami Sserubiri kyeki kyokka kye twagala nyinyonyodde bwe nti kuba mwami Sserubiri yakakuddira ennyama ogiteekemu doodo tosobola kuwuliriza kye ŋŋamba wuliriza nze nyinyonnyola wuliriza kye ŋŋamba eggombe tulinayo ekibiina eky'omwoga eky'abamawulire eggombe ne nyinyonnyola yes tulina kyapasonaliwa ne nyinyonnyola bwe nti wuliriza tisi ŋŋambye kyeyamaani waakyo bamuyitanga Kasozi era twakwata n'eddiso eyaliwo Kazoolo ne tumugala tusaba abantu bano abaaganyulwa mu mawulire tubasinkane abamu nga batugee balinnye bagenze Dubai tebaliiko n'empita enkiiko bwe tuba tufuna ebibiina bino biva ku division nga tebinnatuuka wange association ezezo gye zitukolerwa ne zijja wano ekinsanyusa obulungi nti ne kamera ezintunuddemu ekyabano tokyogerako ekyo kati kiwedde tetulina mwoga gwa bannamawulire Gombe wandiika bannamawulire bafune ssente zaabwe bali batuume erinnya eddala oba tubakwate tubasibe afande ngenda kukolagana ne meeya ow'ekitiibwa mu bwangu ddala bano bafune ssente bannamawulire abatuufu babukedde babano ba New Vision ba NBS baki bawandiike bafune ssente okitegedde then town kirako ekirala buli alina eyemulugunya ku ssente za PDM nga bamubba gende wa DPC ematugga tulinawo desk ekola kwaba abafere abababba ssente za PDM wandika statement teekayo erinnya ly'omuntu eyakubba tumukwatirewo tutegeeraganye buli gwe babba ssente za PDM agende ematugga ku poliisi alabe DPC awandike statement tukwate ya mubba okitegedde buli gwe babba tutadde deske ku poliisi ematugga bali abafere abasooka ababiri nga tukolagana ne town clerk ne meeya twabakwata ne tubatwala mu kooti abalala abababbye mwogedde ne CDO omukyalo ono agenda kola statement naye tumukwate so tubasaba buli gwe babbye agende ematugga DPC jangu owa abantu bano essimu yo buli gwe babbye ssente za PDM matugga buli gwe babbye ssente matugga laba DPC omufere tumukwate ab'emyoga bannamawulire tugenda bakolera omwoga gwammwe ogwa Gombe mufune ssente Saalongo si kyekyo bali basasule ssente zaffe ngamba tulina obulumi bw'amaanyi ng'edivision y'eggombe ensonga evuddeyo okubeera nga njogera ensonga eno kwe kubeera nti obadde oyitambula mu bakulembeze abasinga ne bakugamba nti mu kulisiti mwafulumye mwafunye ssente z'emyoga naye nga boogezaako okubuuza bannamawulire ab'eggombe bafunye ssente zino ng'ekyamazima tebaboogera amannya bagenda mu maaso n'okuba nti bagakweka bukwese nze kennyini neesitula nengezaako okulondoola baani
n'okumanya ssentebe kyatwala ekibiina ky'abannamawulire b'eggombe naye ng'ekyamazima baagaana okukola ki kale tubadde tulina obulumi obwo bw'amaanyi kuba ffe tutambulira mu bakulembeze ab'enjawulo naye nga bakugamba nti baatugamba mwafuna ssente z'emyoga naye nga ekyamazima nga n'ekikumi tokifunangako. Tusaba abantu bano beetereeze batekiniko obuzibu bwonna buli mu batekiniko persons abatwala ebitongole ebya gavumenti. Kibi nnyo okulaba nti abantu ab'omugaso mu ggwanga ng'abamawulire basobola okuba nga projects za gavumenti tebazifunyeemu. Ffe wano mu Gombe ab'amawulire tulabika nti tetwafuna nsimbi wabula bwe tuwulira ebyogerwa biga nti ab'amawulire ab'eggombe baafuna emyoga era millions 3 baazifuna. Kyokka ffe ng'ab'amawulire tekuli n'omu yafuna. Naye bw'ogenda n'obuuza ate financial officer wa Nansana municipality agamba nti ab'amawulire bamanyi abaafuna simayo w'amawulire w'omuzikiti ow'amawulire wa church ow'amawulire atuula kakiiko ka LC naweebuuza naye eggwanga lino liragawa. Ensimbi ya President Museveni egenze efa bwetyo ng'abantu bo balowooza nti ssente ezo zituukira ddala mu bantu. Weewuunya nti byebimu ne mu PDM tubiwulira emyoga gyavaawo ensimbi abantu bazitwala bamubuuziza ebibuuzo RDC ate n'atandika kugamba mbu ate abaafuna bagenda na bweru. So embeera bwetyo bweri nti abantu tubalaba kwevuga naye ng'ensimbi zonna babbanziba agisa mu lugemanyi. Kikwasa ennaku okubeera nga bannamawulire ffe be bamu ku bantu abalwanirira eddembe ly'abantu abalala oba ffe abamu ku balwanirira abantu abalala okufuna ensimbi zaabwe ez'emyoga eza PDM n'ensimbi endala eza gavumenti. Naye ate okubeera nga ffe bamu ate abakulembeddemu okubeera nga ate ffe twabbibwa nga we muwulidde twabbibwa oba oliawo abamu ku batekiniko ttiimu abatuula waggulu eyo. Naye essaawa eno tulina oba oliawo essanyu tufunye kalembereza nti RDC oba oliawo ayingidde mu nsonga zino eno. Tusaba ensonga nga wagiyingiddemu tumusaba RDC ensonga eyo agiguse ne Meeya Mbabazi. Ate Meeya Mbabazi gwe ate oli wankizo nnyo tukwebaza okubeera nga tutambudde naawe okutuusa waneno RDC watusangidde oba oliawo ne tubeera nga tufuna okuyambibwa. Ekikwasa ennaku okubeera nti bannamawulire be bagamba nti be bawa ssente ez'emyoga kuli simanyi munnamawulire w'oluzzi lw'ekyalo munnamawulire simanyi w'abafiirwa bano abayise ekirango mbu simanyi akute kimukalakaasa munnamawulire w'omuzikiti simanyi oba n'oyo naye agwa mu Journalist Association ng'eyaffe gye twatondawo aba Gombe Division Journalist Association. Tusaba bekikwatako ensonga eyo egguke oba oliawo naffe tulabe nga twenyumiriza mu Gombe Division eyaffe kuba tuli baana nzaaliranwa ab'omu kitundu. Meeya Mbabazi tukusiimira ddala. Ekisembayo mu nsonga ey'emyoga twagala Mwami Sserubiri Commercial Officer wa Nansana Municipality aveeyo atubuulire bannamawulire kyabo be yawa ssente ez'emyoga kuba bamubuuzizza awoza mbu simanyi ate ono yagenda bweru omulala ate yagenda egindi omulala yagenda egindi bamubuuza specifically muntu kyoyo gwe wawa ssente ekibiina ekyo bakiyita bati ekyabamawulire kye wawa ssente atamatama butamatami. Tusaba oba oliawo n'ab'ebyokwerinda babe nga bayingira mu nsonga eyo okubeera nga bakola okunoonyereza okw'enjawulo okusukkulumye ku ebyo byabuulidde RDC.